abawanguzi gye tuli nsanyuse nnyo balabako olwaleero neebaza Katonda ndeese ate nate nankomyawo ewa taata leero taata ayogedde ebigambo bingi nga annyaniriza naye nange nayogedde ne mwami wange ne mugamba programu ng'eri very tight nnyo naye bwe twayogedde ne twogera Musumba Buyunga alina ekintu kimu nti Musumba Tom wamuyitira ne bw'aba naki abiteeka wali n'akwata ekkubo najja kyekigambo kye nayogedde n'omwami wange ne ngamba leka ntampinge ku mafuta gano ag'obugonvu gano era olwaliro omwami wange abadde alina okuwummulamu ne mmuleka n'awummulamu eddakiika zibadde saawa zibadde nga 2 ne mmuzuukusa ne mugamba obudde bukoze butya obudde butuuse taata neeyanziza ekyo ky'okola naffe kye tukola nga sinagenda mu maaso kamusabe ajja atubuuzeeko mwami Jjuuko kati nno naawe weetuulireko wansi neme kuyimiriza nnyo neebaza Mukama akuleese emyaka 18 nga nkuumye era omulimu gwe namusanga ategese namusanga n'akatabo nga nfumbiddwa nga yawandiikamu abaana 8 nga n'amannya mwegali nange neebaza Katonda nti akatabo ako ke nasanga olwaleero wenjogerera akatabo kakola katya sebo olina ky'ommanja Mukama yebazibwa b'oluganda mwebali kujja amannya geego Tom Jjuuko abaana 8 ndi mufumbo myaka 18 twebaza Mukama nti nagenda okuyingira mu bufumbo nga nekyenjagala nkimanyi ate era buli kyosabira Mukama ajja kikuwa waliwo embeera bwe zatuyitirirangako ennyo ne tubeera emutundu eyo naye ng'olabanga Katonda ali ewala ng'olabanga Katonda tasobola kuddamu nga buli muntu yenna asobola okujerega buli muntu yenna asobola okuba byayogedde naye buli gy'okoma okunoonya Katonda akuddamu Mukama bampeere nnyo omukisa Mukama yeebazibwe annasabye taata mwami Jjuuko tosooka genda nasabye taata ne mugamba nti ebiseera bino Katonda alina ekigambo kye yateeka ku mutima gwange kyenzize nga ngenda ngabana mu makanisa mangi okuviira ddala olw'omukaaga Sande era nga neebaza Mukama Musumba Tom yampa omukisa ababadde bagenderera nga tumaliriza okusiiba mbadde natandika ku masomo ago era nga Musumba Tom ampa omukisa n'enjogera eri omulembe gwaffe buli nnaku we bamaliriza okusiiba naye waliwo obubaka ekkanisa ya Kristo Mukama bwe yatuteekako ate ffenna tumanyi nti bino byebiseera ebikola bitya nasabye taata ampeeyo eddakiika mbuyiseewo ate ng'era Mukama agenda kutusumulula nga bw'eri deliverance service kati obumu ku bubaka obwo mwami Jjuuko Mukama yamuyisaamu information eyo ekwatagana ku kkanisa ya Mukama waffe Yesu mbadde njagala nga tannaddayo at least asooka agitugambe then nange n'atandikiraawo
Mukama yeebazibwe. Olunaku lumu naloota ekirooto nga ndaba ndi ku nkomerero, ndi ku ensi yonna weekoma nga bw'ogamba nti kanisa eyita awo. Nange we nali nagenda ogenda enkuba neetonya ng'enkuba nnyingi nnyo. Enkuba bwe yakya naye ndaba ng'enkuba tenaakutonya, we nali nga ndi ku layini nga ndaba ensi weekoma. Naye ndaba ebyuma nga bijja byepanga byokka nga bikola ekisenge, nga bikola fensi okuva wansi mpaka waggulu. Kati ebyuma byamala okwepanga, enkuba neetonya nga nnyingi nnyo. Enkuba bwe yatonya nga nnyingi neereeta buli kika kya kasasiro kyonna. Buli kasasiro yonna eyajjanga baali babipanga nga bimakinga sure nga kasasiro takola ki? Tayitawo, nga mazzi gokka ge gayitawo. Kati enkuba bwe yakya nga kasasiro yonna asigaddewo, nenva we nali. Nagenda okutambulamu, nagenda okulaba nga ndaba wasigaddewo obwana obuto bwe busigaddewo. Nga ndaba obwana okuva ku mwezi gumu, myezi 2, myezi 3, paka ku baana ku myaka nga 7 nga bye ndaba basigadde. Naye enkuba yali nnyingi nnyo. Kati nenva wano mu Uganda, nengenda e Rwanda, nengenda e Tanzania, nengenda e Kenya, nga ndaba obwana bungi nnyo. Kati mu kunakuwala ennyo nga ndaba omukulu nsigaddewo omu nzekka. Kati mu kunakuwala ennyo kyenva ngamba tekisoboka. Kati bwe ndaba Mukama waffe Yesu mugamba tekisoboka, ebyawandiikibwa bigamba nti obutuukirivu bw'abazadde bulitwala ki? Abaana. Kati Yesu mukunziramu mu nnakuwavu ennyo, kyava ngamba awo bonna boolabye si baana naye bonna baakona. Mukama bampere nnyo omukisa. Mukitegedde bulungi? Ani atakitegedde? Tukitegedde? Temukitegedde? Ani akitegedde? Tofaayo. Ani akitegedde? Beera wa ddembe. Ani akitegedde obulungi? Kikulu mwagenze ne musekamu akatonotono ako we yabadde atandika n'ekikola kitya ne kiyitawo. Yaloota ekirooto nga enkuba etonnye naye ng'ekedde, naye nga abaana abasigadde bwana buki? Buto. N'ava wano e Uganda, n'agenda e Kenya, n'agenda e Rwanda, ng'obwana bwonna obusigadde buto. Yesu n'ajja n'amubuuza, watugamba nti obutuukirivu bw'abazadde bulitwala abaana, lwaki abaana bano basigadde? N'amugamba abo boolaba si baana, abo bonna balokole naye baakona. Kitegedde bulungi nnyo? Bonna si baki? Balokole naye abaakola batya? Abaakona. Mbuuliza munno, oli mulokole kika ki? Kati wakati nga Mukama atuwadde omukisa, nga bwe nagambye taata yanzikiriza okwogerako ku message eyo, ke kaseera ng'ekkanisa ya Kristo, wakati nga tujja okuwulira ekigambo, nga tubeerawo ekigambo nga kibuulirwa, osabe Mukama buli kigambo kyonna nga bwe kijja okiyingize mu mutima gwo. Oleme koma kukiyingiza buyingiza, naye obeere mukozi wa kigambo. Wanika emikono gy'ogambe nti ayi Mukama, okuva n'olunaku lwa leero nnyamba mbeere omukozi ow'ekigambo atali muwulize buwulize. Kiri tukwasa ensonyi mulokole nga buli Mande mpaka ku Sande nga n'akatebe ko kamanyi bulungi, ebigambo nga bibuuliddwa, ekigambo kya Mukama nga kibuulirwa, eky'omutima okukyuka okusonyiwa, n'osigala ng'oga Mukama nze mpeereza ekisa naye sibisobola. Amina. Era ojja kulaba ti akaseera ke tuyingiramu ye Sitaani ali mu kigambo kye, akola nnyo nga bw'otasuubirangako, kubanga ye amanyi kyamuwandiikibwako nti alina akaseera katono ddala. Kati naffe ekkanisa ya Kristo weegenda nayo Katonda agisuubira
okubanga ekola ekyo ekyagiwandiikibwako. Era oli omu ku abo abagenda okutuukiriza ekyo Katonda kye yateesa ku mulembe gwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nabadde ntunuulira ezimu ku agenda za Sitaani. Agenda zonna nga ndaba zituukirira. Ne ngamba, can you imagine? Sitaani ali mu kutuukiriza buli agenda yonna gye yateekawo. Abaali bagenzeeko ku osobola n'okugenda ku ssimu yo sikati bw'onaaba ovuddeko, waliwo the 10 points of Alice Barry, New World Order. Ojja kulaba nga zonna points nga bwe yaziteesa, bwe baaziteesa olwaleero nga zituukirira. Ani yali azirabyeko? Abalokole tubeerawa. Ozigendako ku Google ojja ziraba 10 points of Alice Barry, New World Order. N'agamba nti let homosexuality be a lifestyle. Olwaleero tulwanagana nakyo, naye abala bagamba already kyekyo. N'agamba ekigambo let divorce be legal. Olwaleero divorce ne bw'okeera ku makya mulokole tekikwewuunyisa nga wayanjudde leero n'ogatta enkeera n'ogenda ofumbirwa bakugattira mu kkanisa endala. Munyenyeeko oyo. N'agamba if sex is free, let abortion be legal. Olwaleero sister bakuyita gayi n'akugamba our relationship gye tuyingiddemu, it friend without what? Without benefit. Era mwana wattu omusajja n'akigamba n'otegerera bulungi nnyo nti alina omukazi naye wakwagalirako mukazi we n'asigala wali. Nagenza okulaba nga buli kintu kyonna ate omulabe ng'ali butoola ku kkanisa ya Kristo, ensaama zo gimaliriza ate n'ekkanisa agiyingira agisensera. Gamba tojja kusensera bulamu bwange. Kiddemu n'amaanyi, gamba tojja kusensera bulamu bwange. Point endala n'agamba let God be moved out of school. Katonda ajjibwe mu ki? Nagenza okulaba ku mawulire agamu ng'abaana babawadde homework wa masturbation. Genda homework bakuyigiriza engeri gy'omasturbatingamu. Olwaleero tubadde tusaba Mukama tuwe visa abaana baffe basomere ebweru. Olwaleero ekyo okisaba mpola. Nina gwe njogera naye. Olwaleero osaba essaala eyo omwana wo bwakiri ng'amaze okuvaamu ng'akuze ng'asobola okwesalirawo. Kubanga homework gwe babawa, omulala nalabye nga homework babawa between 9 years to 12 years nga babawa how to do anal sex. Tewali kusosola. Kano ke kaseera omuzadde nga gw'otuula wansi ne weesomeseza omwana n'omugamba kino, these are our values, these are our morals, these are our bino bye byaffe. Kubanga Bayibuli esomesa egamba etya ti Sitaani akola nnyo mu kukola kwe, era amanyi alina akadde kaki katono ddala. Ekirala bw'ona agenda ku point eyo agamba atya nti leka media ebeeremu ku nsulo egenda okugwagwawaza ensi. Olwaleero omulokole teweetaaga agenda ku intaneti kafe, essimu yo yennyini kw'ogwagwawalira. Amiina. Amiina. Ngenda n'ensomesa wali abaana ku church, omwana nagamba musumba ebintu bino nabijja ku ssimu ya daddy. Daddy abutereka bumuteeke mu muudu. Bumuteeke muki? Bumuteeke naye mu muudu. TikTok kwosiiba mulokole kati ojjeewo kawungu kona atera okugenda noonyaako bwa Yesu naye ng'oli wali eri wootula ngaba n'ebyana byasiruwala. Bannange naye ng'amaaso gakola gatya gakunyumira okubiraba.
olina geye nayo otudde nayo kati wenjogerera kukonya Yesu agenda okudda nga wakona waliwo ebintu sitaani byamaze okuteeka mu system n'amanya kati ate n'abalokola embanonako nabo mbakola ntya mbanonako era abamu osobola okujja nabadde ndaba Canada yagabye visa manyi naawe ogirina ali wano yeegaledde okutambula amawanga kati ogenda Canada egaba visa nenalabye abalokole nga babawadde ebbaluwa ezibakkiriza okugenda ng'oli yeetereddeko ddala ekintu nti ndi muli wa bisiyaga naga musumba nina okuyitawo namugaa nange sibisaba ebyo abooluganda kano ke kaseera Katonda nga atusumulula tetugenda kuganya bulokole aleluya bw'ozze ng'okolerera emyaka gyonna tebugenda kugwa lwa ggwanga ly'ogenda mu waakiri osubwe Canada naye ng'oli mu Yesu